omwala guno abantu abalimira kono along this stream babaire bagukozesanga okuwotaringa ebirime byaibwe. Abantu balimira ku cabbage, balimira n'ebigogo bibyo mubibona. Omwala guno gubaire gukozesebwa abatwa wale nga gunaze enyama gye tulya. Omwala gubaire destroyed n'abantu abalikola companies ediri ku destroying environment. Bali tukoba ati waitale wali na wali company ey'omwenge gwa Waragi modern steel distillers I think. Na balina company destroying this environment. One, it is hazardous to the environment in such a way that it is destroying people's lives. Abantu obulamu abali kusula wano ife tusula waitale wale ayera amadi omuko oguva muno gututuuka kweta eitale. It moves along ni kubara kisere eitale omuka guno gutuuka. So tulina abaana abato nifu abakulu wazira mirimu gikakolebwa mu mwala guno. Even you can see anything in the water crystal clear. So after constructing, the factory of modern distillers emerged. Then they started pouring the water into this stream. Then it started affecting the residents of Triangle, most especially the people who are here and even above this village. So we tried to raise the complaint. We tried to talk to the environment officer, Mr. Bisuku. He was warned from above that there is an order from above. They warned him, if you want to lose your job. Just recently, amadi ganaga akagwa. Waliwo wale neighbor opposite wano w'ensolo. Abapangisa basinga bona bali mukama. Nga amadi gabayingirira gayonona buli. Ekivundu kyonka nga kibitirivu. Tiga kuyingira mu nnumba ekintu nekisigala nga kirungi. Nkowola batuze bannange banegatteko. Twafunye looya n'atugamba tugende soke tukebera amazzi ago. Tusobole okufuna bulabe ekyo buli mu mazzi. Tulebe tugende mu kooti. Butumalo genda mu kooti ndowooza yegenda otuyambako okusobola okustopinga abasajja bano kuba abasajja balabika banene nnyo. Bamuno babayiwa mu biki tetumanyi ffe bayiwa mu n'ebiwunya bubi nnyo nga bw'okiwulira ffe walabe ekyo twebakirako naddala wulira ekiro nga gantu gawunya. Nga amazzi gano gava mu kampani ebikyafu bino biva mu kampani bagiyita modern distiller company ekola Waragi. Twagezaako nnyo era twalina olukiiko ne tuyita ne environmental officer owawano Njeru municipality n'asuubiza minute ge twakola n'atugamba mumpe emyezi 3 n'aba amaze okusitopinga ekintu kino naye okuva olwo tewawangawo kintu kyonna ekikola ki ekikolebwa. Fula luna lwali wano nalo balujja baluze kubanga lw'amazzi ganago ensonyi abakwata oba meya yali ya sente tukimanya nakyo empina ayitawo wiisi no environment n'abajja wano bennyini nabo naye bonna baali enguzi. Naddala abantu baffe olwajjo tetwasobodde kufuna ku bulamu olw'ekivundu ekibadde kiwunya ekiva mu factory yaffe zino eziyiwa mu butereevu mu mugga gwa Nairo. Naye nga njongera okubategeeza nga bulijjo obuvunaanyizibwa bwange nange waliwo we bukoma. Abakungu bonna bali ku municipality, environment officer, ow'ebyobulamu senior n'ebirala byonna bibira ku municipality. Naye njongera okutegeeza abatuuze ffenna tuve n'eddoboozi lumu tuteeke bivunaanyizibwako ku nninga okulaba ng'embeera eyo edda mu nteeko. Oba kyetaaga genda kwanganga abayindi bennyini tugende tubangange tubanyonyole tubalage obuzibu buli mu kibuga engeri gye batukosezaamu ng'abantu.